Mwebalenga okugikwata mumwa, mwebale kutuuka anti zoolako omunoonyerezerwa. Mukama akuggyeko eddiba nga bwe bubusaanidde embaga eno. Tubongere obulala abagole ba. Njagala kubaniriza ennyo abasaasiro ki abali wano ate mwebale kujja ku kindiga n'okujja ku mbaga y'abantu.
kyakukola nze nalongwa banengume bakala kate bataata ndi mu kutya naye sina kyakukola kakole ekisaliddwa Mukama twagala kumugulumiza n'okumwebaza era mukkirize tutambule bwe tuti mu nsonga nnya zokka ngenda okutambuliza oluyigiriza lwaffe luno. Nyaffe Eklezia nsolo takkirizibwa kukola samani era mutereeze ebintu bye bannayo kaleki obugambo mwemulekera temugulawula buli kimu kigeri fere tukola samani tukola omiri beyigiriza olusimbye ku masomo gami samoni omuntu afuna tuki yonna gyayagala agiyigirizaako kati mumisa katakola samani wakateekeddwa kikola kolako bweyigiriza olusimbye ku masomo sakagenda kukola omiri naye omiri yange erimu obutulumeka buna akasooka era n'ensonga esooka yini asobola okunyamba noddamu ebigambo ebikikola nti Mukama weebale saana kuddizibwa kitiibwa na ttendo awo saana kuddiza kitiibwa na ttendo Mukama weebale osaana kuddiza kitiibwa na ttendo nakyakalamiza bagala nyando muyigoleyima benzini olwemusango gye nasabye nkakasaba kyakalamiza musaase naye akigereredde nga nnoonya ensonga eyo ebeere bulungi ensonga eyo gijjemuza kuli omwana waffe gyatuyindibwe bulungi zenna mbaddebawokalemakukunandike nti lwakwoyira era sinza kukyogera atojja kuntegeera buli so mwenzija ekigambo ekyo lwaki nani nti Mukama weebale ebigambo bino ndi mu kwogeza bano ne bali kwogera ebigambo ebyo nti Mukama weebale osaana kuddiza kitiibwa nate nsaba bali kuddeemuka taata nsabasabye n'ekintu kyo kiyimirireko kiyimiza njagala mwenna mutegere lwaki poyinti eyo ngifudde ekulembera abayitibira egamba etya Mukama munyambeko once again Mukama weebale osaana kuddiza ekyali ekirooto lengera ekyali ekirooto kati olwaleero kwobenga Mukama yakuuma Simayiri nga tulina nnungi nga yange weekakosimikebwa amannyo naye obeeko kyolaba kubira Katonda engalo ez'amaanyi Omukama weebale osaana kuddiza kitiibwa nate mwe temumanyi kyemukoze Sitaani lunaku lwaleero temumanyi kyemukoze damage gemukoze mu bwakabaka bwa Lusifa okulaba nti kino kituuseewo olwaleero ongere Katonda engalo ez'amaanyi nti Mukama weebale osaana kuddiza kitiibwa nate bambi mwetulire baana bato ensonga ey'okubiri lwaki wansi w'epoyinti eyo lwaki tugamba nti Mukama weebale osaana kuddiza kitiibwa nate we nnaamalira emmisa eno ng'amannya g'abantu bano gakyuse era kwaya mwetereeze biri ebya Yosefu nyajjose kati bigenda kukyuka we mmalira mmisa eno nga Mr ne Mrs ekyo kati kiwoogeza nti Mukama weeba Mr ensonga endala lwaki Mukama weebala osaana kuddiza kitiibwa na ttendo yiino abalogo munkwasa ennaku zonna sente ze mwawaddeyo okusabira omukolo guleme kubeerawo ssente baalinde za bwereere omukolo weeguli gugenda kunyuma gugenda kuggwa Sitaani ali mulosi Sitaani ali mulo Father ate byobijjawa kuba mwagala oba temwagala wabaddewo abasama essaala bikyamuke bitabuke bife bikyankalane oba gyemuli oba muzeere wano kakasa muswadde omukolo gugenda kunyuma gugenda kuvaamu gugenda kuba gwabyafaayo eyo nayo nsonga eyogeza abaana bano abagole bano nti Mukama weebale osaana kuddiza abagambye ensonga ziri nnya ensonga esooka nzimaliriza ensonga ey'okubiri ate nno obuzibu taata wange ne mukazi we emanya ne maama basomesa their teachers kati ndi preacher teacher bwe naamaliriza okuba ensonga zange nnya nekugamba nti mpa samale yaazo nezikolema akalaga kunkoze kati kitegeerera ngo zifune bulungi olw'ekitiibwa kya Katonda temuera nikirabakulu ensonga ey'okubiri
nga sinnagigendamu. Mukama weebala osaana kuddiza kitiibwa natteeni. Eklezia Katolika erina wetuweera mu kakyansi katono nnyo eri mu Befeesi. Galiwa Paul Meja wandikira Abefeeso oba Abefeesi twegwa kutaano onyeerwa 18 netugamba nti mulina kutamirira mwenge akumukaleke akabuke mangu mulina kutamirira mwenge naye mutamirire mwoyo mutuukirivu muyiyiyenga nga muyiiya ebiye nga mulungamiriza omwoyo wa Mukama. Katugenda kukola ka freestyle nga nsinziza ku kyawandiikibwa ekyo just ka freestyle tukakubira abaana batukuwe ennanga tere kulo mutumba kiki wenda albamu yange enderereesibwe yatirikodi ng'oyo musajja si wakusaala kati namu ebigambo bino. Yosefu ne Jasi beebalizaako Mukama abayambye ne mutuuka ku kino naffe ffenna tubasabira mukisa wamma Yesu ogulumizibwe Mukama. Mugenda kayiga kagende mpolampola. Yosefu ne Jasi beebalizaako Mukama nibali kuobe nga wagudde muloosi ngobadde weegwanyiza Jasi naye nga bamututte weekakoddemu waliwo atunula alinga mbega wabakugeta tonyinyiigira sina kyenkoze sinzemba bonna tunula bulungi osanyukeko olunaku olumu olaba alinga biskuiti. Yosefu ne Jasi beebalizaako Omukama. Yosefu ne Jasi beebalizaako Omukama abayambye ne mutuuka ku kino naffe ffenna tubasabira mukisa wamma Yesu ogulumizibwe Mukama. Tukaddemu. Yosefu ne Jasi beebalizaako Omukama abayambye ne mutuuka ku kino naffe ffenna tubasabira mikisa wamma Yesu ogulumizibwe Mukama. Katukatwale musical. Yosefu ne Jasi beebalizaako Mukama. Twala akufena. Yosefu ne Jasi beebalizaako nga siriiko. Very good. Tugende. Yosefu ne Jasi beebalizaako Mukama abayambye naffe ffenna wamma Yesu. Once again. Yosefu ne Jasi abayambye naffe ffenna wamma Yesu nga siriiko. Wamma Yesu ogulumizibwe Mukama. Taata okikoze bambi ogulumizibwe Mukama. Yosefu ne Jasi bagattiddwa weebale wamma gwe Yesu ogulumizibwe Mukama. Katonda olwa kino kyakoze. Ensonga ey'okubiri, obuwanguzi bwonna mwannyinaze Jasi muganda wange Yosefu bali ku ddembe mugenda kubujja mu kwegayi. Abamanyi obulungi ekyawandiikibwa ekisomeddwa ssomero erisooka Tobit twegwakutaano. Oyo omuwala gwe muwulira boogerako yali muwala mulungi nnyo Sarah. Naye omwana ono yaliko kiddemoni oba ekyoyo ekigwagwa kye baayitanga Osimodeewo. Era omuwala ono yafumbirwa abasajja 7 bonna baafanga ku lunaku lw'embaga ekawungeezi. Bannaye buli omunyamba azibule amaaso ku nsonga eyo. Obuwanguzi bwonna mu maka, njogera ku maka ntegeeza amaka mu enfumba nze Malikini Ssemanda, ntegeeza amaka abaana battu be bayingira n'amaka gwe g'olimu, bwonna buli ku maviivi Saala. Ono omuwala asomeddwa yafumbirwa abasajja 7, yatta abasajja 7 nga tebakutteeko, nga buli abeera naye
ekiro ky'embaga mwafiira omwana wattu yamutabukako omwana muwala jjukira omwana ono yali mumbejja ng'alina n'abazaana abaamutambulirako mukazi wattu nga kyamugaana okufumbirwa. The spirit of Osmodeus, that is the spirit nga gwo gukwata success era egenda kujja nga guyingirawo gubayite omwoyo gwa Asimodeewo. Asimodeewo gwali ku muwala ono kaakati wali watuuka agenda ku kalina yette ng'asakooyo okujeregebwa n'okusekererwa. Buli yamusanga nga mu kkubo kalabe ekata abasajja buli akaagala ng'afa buli akaagala ng'afa ate nga bambi byali bya ddala bambi buli musajja eyamuganzanga bambi ng'afa. Bwe yatta abasajja 7 ne yeeterebukamu n'asalawo yejja mulamu bw'ensi eno. Abaakyali mu tteekateeka z'okwejja mulamu bw'ensi eno ndi ku ssomo nno erisooka ndigasiya. Laba omulenzi omulala bw'ajja naye azze kwana. Omuwala n'agamba amanyi nti azze kwana ntaana tamanyi nti azze kwana nta. Ennono mu Buyudaaya yalingawo eti ti singa weegombanga omuwala baayinanga emisoso egy'enjawulo naye okusooka ebigambo omuwaze ogenda n'omuwala kukusama ku bazadde be olitemu obyogere nga weebali. Akawungeezi ako Tobiya mutabani wa Tobi ajja asisinkana omuwala ne bazadde be. Maama yali akimanyi nti buli musajja yeesembereza muwala we magombe. Kati akawungeezi katuuka Tobi ajja awaayo manifesto ye mu butongole mu maaso g'abazadde. Maama ogenda kufa naye abatannabyogera baawena zikako. Kati bwemala okubyogera ne balaga nti bakkiriza muwala waabwe afumbirwe Tobiya. Tobiya ye mutabani wa Tobiti nannyini kitabo kiyitibwa ekya Tobiti. Kaakati maama mu kutya okungi abakkiriza ne taata bayingira ekisenge kyabwe bwe banaasula ekiro ekyo. Maama bwe yavaayo okuggala oluggi lw'abaana Saara ne Tobiya n'adduka n'omulenzi we baawe basime entaana kubanga bakimanyi ono alina okufa ekiro. Kati ekiro ekyo badduka kusima ntaana. Kati bagenda basima entaana beetegeka ku 10 embazuluke baggyeyo omulambo kuba bakimanyi muwala waabwe aliko ekitta abasajja. Bugenda okukya bakonkona bali shuwa omwana alina okuggulawo baggye mangu omulambo basiike nga temunnalaba. Bagenda okukonkona eyavaayo nga yemulenzi. Kata maama muge nti oli munsi munnakyawo mulonde tumaga tabikkiriza. Maama kyamuggwako ng'alibano maama oteekeddwa kubanga ofudde lwaki oli mulamu. Njagala kino nkibabuulire. Ono omusajja eyaleze ow'omunaana yalina software yenna yalina ebyokola nga abimanyi nga tagenda kufanga muje. Bakadde bange oba twagala tetwagala ensi eno erimu the cosmic dark powers ezoogerwako Mefeesi 6:10. N'ensonga lwaki Mefeesi 6:10 batugamba mwambale ebyokulwanyisa bya Katonda. Ono omulenzi bwe yajja bw'ati yamanyi ono omuwala aliko ekimuli kutalina buzibu naye ekyamwambala kyalina okufulumya muwala atwale omuwala ng'ali free. Kyeyakola n'ayingira essaawa malayika n'ajja ayitwala fayiro n'amuwa eddagala n'amuwa n'addira ekyennyanja malayika la fayiro n'akijjamu liiva kyekibumba n'akikolamu obuwunga n'addira omutima gw'ekyennyanja era n'akolamu obuwunga n'amugamba twala omuyingira mu kisenge kuba abaana kiri ekyoyo kigenda kudduka. Kati bano balowooza ono agenda kufa so ng'ono mulala mukko mu nsi ey'omwoyo mulala mukko. Bwe bayingira ekisenge kyo ekyaliwo bayingira ekisenge Saara alinnya ekitanda omuwala omulenzi amugamba ka wansi va ku kitanda ka wansi. Omuwala omulenzi n'ayingira mu kye bayita deliverance prayer essaala ekutula enjegere n'ebikolimo. Kati abasinga awo sitwagala kuwulirawo oba oyagala oba toyagala waliwo emyoyo egirumba abaana ba Katonda nga bw'otagenda mu ssaala ekusumulula ojja kusigala n'ekyoyo ekyo paka mu ntaana. Ono omwana kye yakola ne bafukamira ku maviigi n'ayingira essaala ey'okusumululwa n'atandika bw'ati. Wulira essaala ngenda gisomanga bwene. Yasoma essaala weeyali gavumenti ayi Katonda w'abajjajjaffe njagala muwulira essaala bwe yagisengeka era ensengeka y'essaala eno eyawula
tulina okukopa ekintu kino togamba abantu tugenze ku mukolo gwa jasi tugenze kusaba tokiddangamu enkola si abakatoliki omukatoliki akola bitaano tugendewo Mukama tumusinze wamma tumutende tumwebaze ffe tumusabe kati abaagala ebyamangu babbayo ekisembalo kyebatwala tugenda kusaba eyo si nnono ya Eklezia Katolika omukatoliki agenda kusoma omusomi akola bitaano agenda tugendewo Mukama tumusinze tumutende tumwebaze n'olyoka omusaba omola musika eyo n'olyoka omusaba kati language yatugende tusabe mugitte si abakatoliki kati bwemba nga nfunwa wulira batandika essaala asooka akwata Katonda nga era Yosefu yakola jasi alina bwe yahandika buti adamati nyigiriza biri ebiri wali bakuffe yagamba bwati ti ayi Katonda w'abajjajjaffe oli wa kitiibwa oba owulira bwa mwana waana agenda oli wa kitiibwa erinnya lyo ligulumizibwa emirembe gyonna eggulu likugulumize n'ebintu byonna byewakola kati amuwaana mutende tugendeewo Mukama tumusiize tumutende tumweba kati kwamala okumuwaana n'amusiiza n'amutenda n'alyoka amugamba kino wammanga kabiggwayo Katonda adamulenyemba bigenda mu maaso n'agamba gwe wagamba nti si kirungi omuntu okuwa yekka oba owulira tumukolereyo omuyambi awo nno kati nze okutwala mwannyina zoono sigera bigenda okuggwanga amugamba nti kino kikoze n'omutima omulongoofu mukwatirwe nnoone kisa yakimanyi omwana ono aliko ekyoyo kya Asimoneewo kati omulenzi we kubanga yali mwegayirizi laba mwagenze mu ssaala ekutula ekyoyo kya Asimoneewo amugamba kitange ekintu kyange kino kikwatirwe ekisa kino ekyoyo kyonna kyamuwamba ekitta abasajja kimwamukeko olwaleero nze sigenda kufa bigenda okuggwanga agamba amina olwamala amina nakwata akabaana n'anyookeze ekisenge mwe baali bagenda omwoyo ne guba muwala ne gudduka that was the deliverance bakadde bange bugenda okukyanga bwe baali balowooza nti mufu nga mulamu waliwo abantu abafa ebyekisiru ye ne muwayiriza mu Allah wageze ye waliwo abantu bafa ebyekisiru ye nga sitaani yayigga omuntu wanga agenda kusabirako nti namwe mwayikiriza ojja kufa ebyekisiru essaala teremwa mu buyimba tewali kirema kato saala munnange omwagalwa wange muganda wange bali ku ddembe mavi essaala terina kyetasiguukulu Father agenda mu maaso notufiirako bufiisi pointi eyokusatu kati njagala nga si nabagaye pointi ziri 4 ebyo yakusatu tugiire esembayo kati guno omukalo pointi eno edda ku mukalo waffeffenya omukalo gumanyi manyi ebintu by'Oluganda ebyo tebivunulanga nnyo nga muhanalewo mbuga waali ng'ebiri bye Luganda kati mwekitwalirawo ti mukalo gomaawo mwe mwenna pointi esooka nsaba okukola wewakwata omuzindalo nga osooka okuvunula mu Luganda nasunulira obuntu buno genda kusanga mu Lusungu nga benamuwandiisa buli muntu ng'ayagwa n'abukwala ebisebo genda kuntaasako nzivunulire guma guno omukalo gwa ffenna abali wano pointi esooka mu mukalo guno nabagambye namba 3 gyebiko egirira esemba naye mu namba 3 mwe muli omukalo guno guguno era abakole mukuwulire bulungi namwenna abali wano don't show your wound to everybody don't show your wound to everybody tolagabyo ebitabo tofaayo kati gwe do literal translation nga okiwulira era ekiwundu kiyite kiwundu tofaayo don't show your wound to everybody tolaga kiwundu wound ekiwundu exactly nyamba okiyitema tofaayo don't show your wound to everybody ekiwundu kyo tokibikkulira buli very good not everyone is holding a bandage si buli gw'owulira nti naye alina ekisago
Not everyone is holding a bandage. Bandage mlimanyi? Si buli omuntu kijeewo alina ekiwundu kyasibyeko. Some are with salt and vinegar to increase your pain. Abamu ku bwoyo obuwulira ate balinamu bajja kuteekamu omuliro kajja kunya abalala. Vinegar mlimanyi? Vinegar si ekatu. Oye ekatu Tolaganga kiwundu ky'obuli muntu. Tolaganga kiwundu ky'obuli muntu. Si buli muntu kyayagala kiwone, ayagala kiwebeta kiwone. Abamu baleetamu nnyo nange akatu kwagala kwongeza mulumi wa kiwundu kyo. The girls, my girls. Waliwo abamu kyabakikubuulire wagenda n'oba ku mboko y'omulenzi omwana anyirira erya ddala. N'omusibi w'amaaso akiraba nti ojja kuba limuddembe emboko ya mulenzi. Kati ojja kukwata ensonga z'amaka ogende to the girls mbu you share with them. Kino kankikubuulire waliwo n'abali bano ne mukwaya mwana baamu nga omulenzi yamukuba dda era akulabanga ekizibu ekitutte omuntu gw'abadde ayagala. Kati nabo ogenda okukwata oyo omuwulire ebiri ewaka. Kino kankikugambe tagenda kuwa magezi gakunywereza kwoli, agenda kuwa magezi gakusattulula n'oli. Kati ebiwundu ebyo weegendereza ani gw'olaga ekiwundu kyo munfuna. Their issue others private and others public. Waliwo ebintu ebimu nga tokkirizibwa kubigabana na muntu yenna birifa naawe. Kankogere nga nyambuseeko. There are issues that are personal. Nga kakibe ki ofanga nabyo kwobenga obudde otya mu mukwano. Ojja kwefuula bibi wange ina njagala nnyo, I must share everything with him. Ojja mugambe ekintu agambe okakasa weefuula muno. There are issues era n'essimu yo osanga passwords 9. Bw'oba funye omusana ofanga n'olina makiro okufa kiteeke mu ntaani ekusookeyo nga tewali ayina kubimanya biri wakati wo naawe. There are issues that are personal wakati wa matiri ne matiri. Now there are others that are private between gwe nammwe mweka. Ebyomunju bino ebyomunju tebitotolwa. And those issues are between him and kasita ligenda mu third party kabe nnyo kakuzaala kabe nazaala wowedde. Waliwo ebintu nga noono maama talina kubitegeera birina kuggwa kummwe. Ne wabaawo ebisembayo bayita public ng'ensi yonna ne bimanya tekirina buzi. Kati bannanga abantu tuli babiri. Waliwo ensonga z'otamala gategeeza buli muntu. Waliwo abantu ng'essanyu ly'ennaku yaabwe nga mmwe okubeera nti nno faaza ofunye obusosoloti tesanyusa buli omu nti nno mufunye empeta olwaleero bangi bafa basirika banya naye nga muli kyekyo. Kati mwana okulaba nti ebintu ebimu ebitasoboka wali genda ku maviidi kuma sebo ddayo n'akazindalo ndi ku mukalo point 2 ey'omukalo. Don't die a death of a fool because of carelessness and indiscipline. Today, cardiovascular diseases are killing people more than anything else. Don't die a death of a fool because of indiscipline and carelessness. Today, cardiovascular diseases are killing people like, crazy. Bakulu tubeere serious. Mulekere awo abamu okukozesa ssente zemufunye to become indiscipline. Tufe eddwadde ery'ekisiru mwebeereremu babajazi kafiga kafa kakuume lya bulungi exercise beera fiiti beera nga tokkiriza kuvaako. Twerabirire bannange bangi mukola ssente nnyo lumala ozifuna ne mujja ne baagalwadde ga indiscipline. Nga chansi yaliwo okwebeereramu, chansi yaliwo okulya obulungi, chansi yaliwo okukola exercise, chansi yaliwo okuteresa obulamu bwo. Let us look good, let us kwerabirira ssente tuzifune tofa byakisi. Omwana wayize Katonda Allah wageze tannagerako.
okuwangaala nga bw'osaba Katonda naawe weebeerere omukalo akasemba ndi ku mukalo mugume eggulu y'embeera mugume. There will be times when your tears will fall not because of problems but because God has answered your prayers. And this is my very, very humble prayer for each one of us. Wajja kubaawo olunaku bakusange ng'okaa naye ng'ekikaalya si nnaku wabula Mukama kyakkoledde toyina bw'okinnyonnyola. Era essaala yange buli aliwo n'ali mu kkisa eno Mukama akugirire mu kitambo ekyo n'abeeko kyakkolera bakusange ng'okaaba bagambe siina nnaku naye Mukama akiikoledde empuuze. Mwemwe kabawulira mufuba angenze ku mwana muwala ono mwe temumanyi kyawulira ekisooka okufuna omusajja ku mulembe ogwaffe n'asalawo okukugatta empeta. Kugula mulembe ate naabeera omusajjasajja oba olusajjasajja naye emboko y'omwana ng'omusajja ayagala eddiini ye nga Yosefu, ng'omusajja mukwatambula ne baba ayogera bambi baba tegamba ng'omusajja munyirivu bw'ati n'asalawo kati bw'onoosanga Jaasi olwaleero akaaba tumubuuza nti okaabira ki nemusanyulirizika bannange nsanyuli muntu nsaba essanyu abaana battwala ne bagabera ddala n'olwaleero naawe lijjako mu nnyumba y'omwannyinaze muganda wange Mukama aleeko ekintu ekikkaanya amaziga naye nga tokaaba lwa nnaku ogamba Mukama onjagadde nnyo taata weeba He has done so much for me. So, ngamaliza ino sala yange bana. This is the fourth point and last for that matter. Nsaba omusajja ono so mwana kuweebwa ennyo ddala Kereziya newolerezebwa alowulirwako mwanawulire mayiko akabeebirizi okukuza namaga kakasa omukulu ono y'ono omukulu ono yewolereza w'abavubuka mu bajulizi ba Uganda ogyeko John Bosco John Bosco is Father John Bosco naye mu bajulizi ba Uganda oyemweza w'abavubuka nsaba Kereziya mw'ogattidwa muganda wange omusajja ono mwekwate nnyo waddala abawulirwanka waddala nsaba omukyalo ono n'ekiti ekitukuvu eky'Ennazaaleeti kibawolereze wawulira ekisinga byonna nsaba olw'okuwona agenda kukwata linnya lye ligende mu lyoli nsaba Yosefu bali ku ddembe oyo nga mmaliriza muwulire mukimanyi nti baamuwa amannya agataka wansi wa 7 mu lubiri olw'ekyo kye yali ekyenjawulo. Ekisooka baamuwa erinnya lya Mugasa mwe mwava Mukasa teryali Mukasa lyali Mugasa litya olw'okubanga ye yali omukulembeze mu lubiri nga mugabuzi nnyo mbwakabaka era kabaka muteesa omubeerere yamwagala nnyo. Kabaka yagenda n'alwala omusujja bw'alwala omusujja ng'ali mu kutwekobe agenda kabaka yeebaka ku bisambi bya bali ku ddembe kati abaana ne baseeko bw'atyo omusujja guliwala embiriizi kobula musajja ati mu Luganda baba nswera laba we guyingira mu twekobe nga bali ku ddembe agulengera abantu batudde mu twekobe kabaka ali wali afa kyeyakola n'addira omutwe gwa kabaka n'aguwummuza wansi mpola nayagala adduke ebweru anone omuggo akuba omusota n'amanya bw'analikomerawo nga gugguse bali ku ddembe yadduka n'akwata omusota bw'ati n'aguttira mu ngalo ze
kabaka ng'alaba bonna nga balaba baawunga ne bamuwa erinnya lya Mugasa. Yuzifuulu, Mugasa, agasa, oli Yuzifuulu. Era Mukasa yava Mugasa. Mukasa oli wa Yuzifuulu wa Mukaso, oli wa mugaso nnyo mu bwakabaka bwange. Kabaka kwe kuwa erinnya Mukasa erya Mugasa ne balifuula Mukasa. Ate bali ku ddembe lyava ku ki? Kabaka bw'asanyuka ennyo olw'ekikolwa ky'abali ku ddembe. Jjukira mu budde obwo abamiisa ne baali bazzeeyo Tanganyika, kubanga waliwo ebigambo ebyali bivudde mu Basiraamu nga lwalira Abakatuliki budde obwo. Kati Abakatuliki abamiisa ne baddayo Tanganyika. Kati bali ku ddembe asigadde nga yakulira eddiini mu Uganda. Gwe njogerako njala ku musajja yattibwa 15 ogw'e11/1885. Kaakati kabaka bwe yalaba ono ky'akoze n'akola bw'ati, n'amugamba okuva n'olwaleero mmwe Abamasiya, bakitanga Abamasiya, mmwe Abamasiya mulina eddembe, muli baddembe okusoma eddiini yammwe ey'Abamasiya. Bali ku ddembe, balina eddembe okusoma eddiini ey'Abamasiya era bawadde olukusa. Era kwe kulagira abamiisa n'abaali bagenze Tanganyika ne bakomawo olw'ekikolwa ky'abali ku ddembe. Muli baddembe okusoma eddiini, erinnya bali ku ddembe taata kwe lyava. Kati gw'oli Mugasa, Mukasa bali ku ddembe we lyava. Tebakoma okwo, mu lubiri ne bamuwa n'erinnya eddala. Bonna amannya ngenda kugaga kwitooka n'olwaleero bamuwa erya Mukasa. Bali ku ddembe olitegedde ne batuuka lyajja litya. Bw'amala okukola ekikolwa ekyo mu lubiri afuuse bwakabi, asaba liivu. Liivu agisaba atya? Babawadde olukusa okusoma eddiini mu lubiri. Kati ono n'asabayo liivu agende ayigiriza eddiini. Banne baagimuwa ya mwezi mulamba. Kati yakola n'ayika ebyobugagga abantu ab'enjawulo agenda asabiriza bambi ayambe abaana abaali abanaku be yayigirizanga eddiini. Bwe yabawanga obugoye sabbuuni ng'amala abanga taata we tweyanzizza ng'abagamba nti mwebaza nze, mwebaza oli eyabimpadde mbibawe, n'agattako kubanga abatuuka tebalina kwerabira yabatuusa. Kati olw'okuba yakiddiŋŋananga nnyo nga bw'amala okuwa n'omwebazaga nti abatuuka, ng'agamba teweerabiranga akutuusizza awo w'otuuse. Kaakati ne balimutuuma nga ye batu amanya sijja gamalayo kanjogera ebisemba limu ne bamuwa n'eddala yerya Kirimaanyi. Kirimaanyi baalimuwa batya? Mu budde obwo Kabaka Muteesa Omubereberye yali asula Munyonyo. Ng'asula Munyonyo kubanga olubiri lw'Emmengo baali bali mu ddudaaliriza nga luyidde omuliro. Kati yavanga Emmengo Munyonyo n'atambula agende Mmengo alabe emirimu egikolebwa. Kati lwakya ng'enkuba n'etonnya nnyo, wabula nga Kabaka alina miitingi Emmengo. Bwe yalaba ng'enkuba etonnye nga tayagala engato yeggugale, n'agamba nsazizaamu miitingi, njabbawo olunaku olulala. Bali ku ddembe n'awulira bubi kubanga abantu baali bazze bangi. N'agenda mu lubiri n'afukamira mu maaso ga Kabaka n'amugamba, taata nkwegayidde tusazaamu miitingi eno. N'amugamba sisobola kutambula mbisoote ebyo. N'agamba ssebo nsaba onzikirize nkwetikke nkuweeke okuva wano Munyonyo paka sizza ssebo okussaako ku ttaka. Mujjukire bali ku ddembe teyali Wambogo. Wamanya eby'Oluganda ab'embogo be bali bagajja Kabaka sitabula, si Bambogo be bakongojja Kabaka. Sebo nakabakiri sitabula nsonga zino. Kati bali ku ddembe teyali Wambogo ate ng'ab'embogo be bagajja Kabaka. Ate nabaali mumusaba amwebagajja amutwale Emmengo. N'afuna special permission from the Kabaka. Kabaka n'amakala ekukkiriza bw'oba n'osobola okunneetikka mpaka kuntuusaayo. N'afuna special n'ateeka Kabaka wano. Bali ku ddembe yalina emyaka amanyi kilomita ziri 10 okuva Munyonyo paka Mmengo oba mayiro ziringa 7. N'adduka nga yeetisse omusajja Kabaka n'amutuusa Emmengo. Bonna ne bawanika ne bagamba musajja gwe tuwadde erinnya eddala gwe Kirimaanyi. N'afuna amannya Mukasa. Bali ku ddembe mulitegedde eddala batuuka nabamu eddala. Lwaki nzigyeyo ebintu bino? Sewo nkusaba ekisooka obeere ng'oli wa mugaso. Sewo tokaalya mwana, si kubanga alinayo faada mutowe nedda.
Mukama akwagadde ejjaasi tebwerabiranga lunaku luno ne Yesu gy'abakola ne gy'abajje batuuka munnande ekakwerabiranga bakutuusa ne munnange Kirimaanyi genda okole tulina okufuna ssente tulina okugaggawala oyimirizeewo kereziya olabirire omwana w'omukazi mweyagalire mu nsi muno n'omwesinga mukomye temusisinkane mu kitiibwa obwakabaka obw'omu ggulu gy'ali awangaala n'alamula emirembe n'emirembe. Mukama abeeremu. Ewolerezebwa omujulizi okutuukira kalooli Lwanga mwagala omubaka w'Eklezia n'ekibiina kyonna kibeerewo nga Katonda asiba okwagala kwammwe kunyweza obutalekaamu kasagala mwamala dda okutukuzibwa watiise wonna nga mufunye okwagala kuno Kristo yennyini okwagala kwammwe y'anaakuwa omukisa ne kufuuka kunywevu essaakalamentu ly'amatirigunyo lye mugenda okufuna. Okwagala kwammwe ojja kubeera ne Justin Kereziya wa Katonda mumusaba ki? Okufumbiriganwa nga Kereziya wa Katonda bw'ayagala. Okufumbiriganwa nga Kereziya wa Katonda bw'ayagala. Abesaba abazadde sente muyimirire ku Justin Mangulyo saidi ya mama n'eyatubira omugole omusajja n'omukazi muyimirire ku abazadde. Very good. Nsaba buli omu eyatubira baddamu ebyo bigenda okubuuza ku lulwe ate mu maanyi tukkirize ddala nti ensonga wonna ddala mukirimu. Abazadde mukkiriza abaana bammwe bafumbiriganwe. Muli bamanyi kiddemu. Mukkiriza abaana bammwe bafumbiriganwe. Mwetooge. Katonda yeebale. Yosefu ne Justin tiwali abawaliriza kufumbirigana obufumbo mubwesigidde mwekka. Tewali atuwaliriza bwesigidde mwekka. Tiwali atuwaliriza tubwesigidde mwekka. Mwetegese obutaswaza obufumbo nga mwagalana era nga buli omu assaamu n'ekitiibwa obulamu bwammwe bwonna. Twetegese. Mwetegese okwagala abaana bammwe Katonda b'abawadde ne baanaabawa n'okubakunjula nga Kristo n'Eklezia balagira. Twetegese. Saakalamentu ne mugenda okufuna lwandiima yokka libatiika n'obubu kiragano kyekubaako kyakutuusa kufa ssanye munnaku bw'obugagga n'embwavu obulamu ne mbulwadde mu buvubuka ne mu bukadde omubugu mukkiriza okugwetikka. Tugukkiriza kasenema ya Katonda. Tugukkiriza kasenema ya Katonda. Anti mwagala okubeera ekiragano ekikugu eky'amatirimu. Kale nsaba omwanyina w'omugole buli nnyo ly'abazadde jangu omwana nno mukwase munne weyeerondedde. Sebo ko Joseph kukwasa mwanyinaze Justin mukulu wange Mukama gwe yampanga ekirabo okumufambira akukuuma
Webale nnyo mu kufa. Embaga ya byafaayo Bakise ekijjalira mu kuba n'ebiragaano. Tumulika bali ku ddembe Kirimani. Tugagwe yaperetesi obeere mukyala wange kulagirana okwagala n'okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era tulagaanya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna z'obulamu bwange. Justin Nantali, funa gwe Joseph Kaludende Mulika Kirimani. Obeere omwana wange, nkulagaanya okukwagala n'okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulagaanya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. bali ku ddembe Kirimani, oyagala okuwasa Justin Nantali ono? Myself next to Kate. Ekiragano kyomwe kino kimukubye mu maaso g'ekereziya Omukama ow'ekisa kikakase agiweko emikisa gye awo nno Katonda kyamaze okugatta tiwabanga n'omu akigattulula. Amin. Amin. First Kate. Tujja kuddamu nti ku lusozi lwe olutukuvu kye twawulira tukirabye mu kibuga kya Katonda waffe. Ayi Mukama Katonda oli okwegayirira kwaffe. Omukama abeere nammwe. Ayi Katonda nyir'ikigambo ekitukuza byonna, empeta zino ziwe omukisa bano bwe banaazeeyambanga nga bw'oyagala nga tebeerabidde na kwebaza olw'okukoowoola erinnya ly'ettukuvu bayambe bafune obulamu obw'omwoyo n'omubiri ku bwa Yesu Kristo oyo Mukama waffe. Tusigaleyo tuyimiridde. Munange Nantali Justin, tunaalidde otegeere nti nkwagala era nkutegeerako okutuuka okufa. Erinnya lya Bbaasi, erya Mwana, erya Mwoyo Mutuukirivu. Munnange Joseph Kaludende Mulika
patiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Kalira kabiri nkumi kumu mu linnya lya Patiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Tukulisa Mukama twagala kumwebaza nnyo. Erinnya eryabadde eryokutaano lisoomedde erinnyiriro mpanvu. Njagala olulala so nnyiriro mpanvu ne Nantale tubakulisisa ddala Mukama akikoze. Abooluganda abaagala, nina essanyu okwanjulira abagole abakasatu okugattibwa mu nsi yonna omwami n'okukirala muliika Yatudde mu mazzi wale n'ade sigala bye nangalaba.
mubeererenga ddala mirembe mu bantu bonna. Mu nsi kummwe abantu bw'abategeerera okwagala kwa Katonda, abaliba ng'abagudde mu nnaku ne mu kuwamma, bwe mulibagirira ekisa olumu nammwe balibaaniriza mu kisulo kya Katonda ekitaggwaawo nga babeebaza. Nammwe mwenna abeetali mu kitambiro kino ekitukuvu, omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko gusigale nammwe ennaku zonna. Biseewedde tutambulire mu ddembe ly'Omukama. Omukama tubengaliza omwanguka nga Amen.
kale abaye yabatwaye No, I don't. I've got drone. Sorry.
te toko koko ne kumami ya jenese ne ba fete baba te ba jeje